Omuwandiisi wa kkooti enkulu mu Kampala, Samuel Twakira, kyaddaaki ategeezezza ng'omusango oguvunaanibwa omuserikale wa UPDF Lt Isaac Lule ne banne okuli Waiswa Ssekingo, Jameson Musinguzi ne Gobeyima Setti bwe gugenda okutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 11 Juuni 2025. Kino kiddiridde Kkooti okufuna omulamuzi anaawozesa omusango guno ogubadde gumaze emyaka egisukka mu 2 nga teguwulirwa. Kigambibwa nti abavunaanibwa bano bakkakkana ku Sam Ssali, omutuuze w'e Gayaza-Bulamu, ne bamutulugunya nga bamuteebereza okubba ente, ekintu ekyamuviirako okufa. Kigambibwa nti omugenzi yasuulibwa ebweru wa ggeeti ya munnaddiini omu mu kiyumba ekitanaggwa gye yasangibwa ng'ataawa era n'afa ng'atwalibwa mu ddwaliro. Twamusanga nga bamusibye akandooya, emikono enjegere, emikono nga bagisibye emabega ng'alajana ng'asaba buyambi. Bo abafamire ya Sam Ssali bategeezezza nga bwe babadde bamaze ebbanga nga beewuuba mu kkooti naye nga mpaawo kalungi ke bajjayo. Olwaleero bano bategeezezza nga bwe basanyusa olwa kkooti okubafunira omulamuzi anaawulira omusango gwabwe. Omulundi omulala oluvannyuma lw'okujja tutuuka ku kkooti tetufuna kuwulirizibwa, naye kaakati olwaleero tulinako bwe tutuuse tufunye omulamuzi omupya agenda okuba ng'atambuza omusango guno, era nsaba omulamuzi oyo abe nga omusango guno agutambuza n'amaanyi n'obwenkanya. Tufunyeemu kusanyu olw'okuba tufunye omulamuzi omulala, kubanga tubadde tumaze ebbanga ddene nga tutambula naye nga tetulaba omulamuzi nga batuwa muwandiisi, naye katusuubire nti omulamuzi gwe batuwadde olwaleero agenda tuyisa bulungi omusango agutwale mu mazima na bwenkanya.